mulimu abangambye nti ffe tetumanyi butawe bakozesa email bagikozesa batya nsindikira nti omuntu message okugeza nina gye nsabye omulimu mu kampani oba mu nsi emu ne bampa ne banziramu naye nga byonna birina kuyita ku email nga bwe watugambye mu video. So kati ngenda kuyigiriza beerako ku eno video gyenaggweera ogenda kubanga oyize butya bw'okozesa email. Abalala ne bangamba nti Magi video obadde ku sipiidi nnyo ng'otuyigiriza butya bwe tucreatingawo emails zaffe oba bwe tugulawo emails zaffe. Tuddiremu akavidiyo ako nga toli ku sipiidi. Kaakati tugenda kutandika n'okugulawo email. Oba tewalabye eri video yakati tuula ku eno obe nga ogiraba bulungi. Kano ka app kana ka email oba Gmail kagiramu mu ssimu yo buli omu. Era kati osobola okakwatamu tunula mu ssimu yo kano kennyini ka app kakwatemu ogenda kwecreatingirawo email eyiyo. Okay, kati bw'omala okakwatamu ejja kuleeta wantu we wati. Kati olaba wano waggulu wane wange wali akafaananyi kano kati gwe olw'okuba tolina akawunti wano wagenda kubeera blank nga tewali kiriwo tewali kafaananyi wano nga tewali kafaananyi. Kati olw'okuba otandika butandisi wano wennyini ogenda kukwatawo. Bw'omala okukwatawo ejja kuleetera wantu we wati. Tandisi tugenda kukwata wano mu kigambo add account. Add account ndowooza okiraba. Okay. Bw'omala okukwatawo egenda kuleeta wantu we wati olabawo. Kati ogenda kukwata mu kigambo kino Google. Iraba ejja kuleeta wano bw'oti. Making sure oyinako internet oba data. So tugenda kugirinda. Kati emaliriza olaba ekuleetedde nti sign in. Okay. Kati olw'okuba nti tetuyina account tugenda kugiggulawo buguzi. Oba kale mukama wo gye yakugwirawo gwe wagireebera ne password tobimanyi. Jangu wano wansi we creatingira empya. Jangu wano ku kigambo create account kikwatemu. Kati egenda kuleetera obugambo buno for my personal use oba for work or business. Wano ekubuuza oyagala kugulawo email ya mulimu ya business oba yiyo. Kati ffe tucreatinga yaffe ng'abantu. Ogenda kukwata wano mu kagambo for my personal use. Bw'omala okakwatamu ejja kuleeta wano. Tuyinawo amannya kugamba nti your first name. Kirungi nnyo n'okozesa amannya go gennyini. Amannya go g'oba okozesa. Kati nze wano olw'okuba nti already nina gundi saagala creatinga ndala eri mu mannya gange. Kati katugambe nti tugenda gamba nti first name yange ye Rina. Okay. First name yaffe yeyo gye tutaddewo. Kati tugenda wano ku second name naye bagambye eri optional. Osobola ogibuukawo n'oteeka buteesi wano linnya wano n'obuukawo. Naye kati katuteekewo naffe erinnya eryokubiri last name. Katuteekewo nti eri tuyise linnya ki tukozese nti eri Jean. Tukozese nti second yaffe eri Jean. Naye bizino nkwanga example naye tukozesa amannya go gwennyini. Obanga yeggwe munange nani ayeggwe Namubiru Christine era teekawo Namubiru Christine. Teeka amannya g'amatuufu. Kati wantumaliriza okuteekamu amannya gaffe. Ogalabye? Ogenda kubanga okwata wano mu kigambo next. Era ddamu okwate mu next. Okay. Kati egenda kuleeta wano. Wano ekugamba kusaba omwezi gwe wazaalibwamu olunaku n'omwaka. Kati ogenda kwata wano mu kagambo kano koolabe wali month. Ogenda kwatawo tugambe nti wazaalibwa January. Then day era kwata mu kabokisi kano tugambe nti wazaalibwa nga lumu. Ya kwata mu kabokisi kano olaba kagambo ya tugambe nti wazaalibwa mu 2000. Nti wazaalibwa mu 2000. Okay. Kaakati ogendera ku scrollinga down wansi awo waliwo gender. Jangu wano ku gender.
genda baba kubuuza oli mukyala oba oli mwami. Kati ogenda kwatira mu kabokisi kano. Kwata mu kabokisi kano, bw'omala okakwatamu egenda kwoleetera wano olondeko. Obeera mukyala kwata wano mu female, bw'obeera mwami kwata wano. Kaakati olw'okuba nti tugambye nti oli Rina mukyala, kwata mu kagambo female, ndowooza okiraba. Kaakati ogenda kugyera okwate mu kigambo next kino. Tugirindemu katono. Emero yaffe nno yiino eri mu kuba nga tugimaliriza. Kaakati bagamba nti choose your Gmail address. Pick a Gmail address or create your own. Kaakati wano baluleetedde watutaddemu nti Gina Rina. Bakuleetedde email zino olondeko gy'oyagala okukozesa. Tulina Jean Rina 5 gmail.com. Ne tubeerawo ne Rina Jean 095 gmail.com. Kati bagamba londako wanirwa gy'oyagala okukozesa. Woba zino tozaagadde osobola okujja wano n'okuliyetinga eyiyo. Naye nno tetugenda kugenda lw'okuba tutandika butandisi. Saagala kikutawaanye, jangu wano ku zino olondeko ogambe nti ngenda kukozesa Jean 5 gmail.com. Kwata wano. Bw'omaliriza ogenda kujja wano mu kagambo next okakwatemu. Kaakati w'otuuka wano bakugamba weeteekeremu password gy'oyagala. Create a strong password. Create a strong password with a mix of letters, numbers and symbols. Kati teekamu password gy'oyagala okukozesa. Katugambe nti twagala kukozesa password yaffe nga then kwata wano mu kabokisi video akakutemu. Kakati jangu wano eno olonde ogembe nti njagala kukozesa password nga eri Rina. Lwaki njagala nnyo oba oluusi okozesa password y'erinnya lyo nti eyinza okuba nga ejja kuzibu. Tojja kugyerabira tojja kugyerabira. Katugambe nti password yo eri Rina. Then remember bakugambye nti osobola okuteekerako nga kuliko symbols oba numbers. Kati tugenda kuteekerako nti tukozesezza Rina 5. Tugenda enamba Rina 5 neteekako ka ash. Kati ogirabe nti tugambye nti password yaffe eri Rina 55 ash. Kati ka password kano olw'obutakeerabira kakwata obeeko w'okawandiika kapapulako wabbali. Omanye nti eno ye password ya email yange. Kati jangu wano eno okwate mu kigambo next. Era ddamu okwate mu kigambo next. Olindemukko. Kati ogiraba ndowooza. Ewedde. Kati ndowooza ogiraba email yaffe almost eringa ewedde. My gosh, stupid. Ndowooza ogiraba wano email yaffe eringa kati ewedde. Ogiraba? Kati eno email gy'omaze okuliyetinga naye tetunnamaliriza. Kati bagamba nti email yiino wano eri Jeanrina 5 gmail.com. Kati omuntu yena mbakusaana kugamba bannange email ye eri ki? Ng'omugamba email yange eri Jeanrina 5 gmail.com. Kati ye asobola okusindikirako akamessage waba yina email. Kati womaliriza oba otyo giraba nga bwezzaawo ogenda kuona mu kigambo next. Okay, ejja kukuleeta wano eno ne wonoba bino tobisomyemu. Kati ogenda kuscrolling okkirira eddala eno wansi. Olabe wali akagambo kano I agree kakwatemu. Tugirindeko. Nagambye making sure nti oyinako data oba Wi-Fi. Okay. Kati email yaffe emaliriza. Kati weetaaga okumanya email yaffe eriwa.
kati jangu okwate wano waggulu wano eno okwatewo. Kati bw'omala okukwatawo ogenda kulaba email gy'oba creatinga yiino. Kati email eno wobanga gy'oyagala erabike wano waggulu wano. Kati ogenda gikwatamu eno yennyini yegenda okuba nga ekola mu ssimu yo, gikwatemu. Bw'omala okugikwatamu all done. Okay. So kati wano bakugamba nti gattayo ekifaananyi. Gattayo ekifaananyi kati wano gyali wembadde nkwata wano eri email yange yebadde erabikawo kati eno gye tuba creating ya Gina ayeriwo. Kati ate tulina okugenda tuyige butawe tugenda okuba nti tugikozesa tusindikira omuntu message. Okay, kakati kano kapati tugenda kuyiga buta bw'ogenda okusindikira omuntu message ng'okozesa email yo. Ojja kujja wano mu email yo gikwatemu. Tukonyeemu mu ka Apple Cafe ne katuleeta wano. Then ogenda kukoona mu kigambo compose. Ne tujja awantu weewati. Then ono ye gwe agenda okusindika. Kati wano w'olaba tu oteekawo email y'omuntu gw'ogenda okusindikira. Tugambe nti ogenda kusindikira ani? Mage Kiyaga gw'ogenda okusindikira. Okay, kati w'omalirizzaawo ojja kukkako wano wansi. Tulinawo ewali subject kangambe nti oba osaba mulimu osobola okuteekawo oba job application oba omuwandikira ng'omutegeeza ku job interview, so teekawo job interview wano subject. Okay. Kati wano kale katuteekewo ekigambo nti job. Tuteekewo just kigambo job, just nkwa example. Then w'omaliriza, then n'okka wano wansi wali akagambo compose email. Awo wennyini. Then tugenda kujja wano wali compose bw'okikwatamu. Then ejja kukuleetera. Kati wano osobola okulondawo engeri gy'oyagala okuwandiikamu email yo. Kati ne tugamba tutya nti hello. Kati awo n'oteekako n'ebirala byonna by'oyagala okuba nga omugamba. Owandiika byonna by'oyagala okuba nga omugamba. Hello, osiibye otya, bla bla bla, byonna by'oyagala omugamba. W'omaliriza okubiwandiika wano, then olaba wano. Waliwo ka arrow kano kategeeza send. Kano kategeeza send. Kati ng'okakwatamu. Kati bakulaga email egenze. Email sent. Kaakati twetaaga okumanya Magi message Rina gy'amusindikidde agifunye oba nedda. Kati Magi agenda kujja mu emails ze, abikule email ye, ajje mu emails ze. Kati zino ze messages zange. Zino zonna zolaba za email. Gye nsaba emirimu biki webityo byonna. Okay. Kati ndowooza olaba. Eno ye Rina yava okusindika message yeeri. Era olaba nti waggulu wali ka title ke twatadde oba ka subject ne ka message kasindise kaako. Kati kangibikkule bulungi. Ogiraba bw'ejja. Kati bwe mba njagala okuddamu Rina nange musindikire ka message. Oluusi bakuwana ebyokuddamu n'osobola omuddamu hello how are you, oba osobola okuwandiika eyiyo. Kati njagala kuwandiika yange nja kukwatamu kano ka arrow kano okalaba. Kano. Kati bwe nnaakakwatamu kubanga already ndi mu kureplyinga Rina. Era bagambye nti kati wano magikiyaga@gmail.com asindikira Rina Jean. Kati wano nange ne muddamu. Nange ne mutypingira ne mugamba hello Rina. Hello Rina.
Hello Rina, how are you? You know, nomugamba thanks for contacting me. Okay, kati winange wembanga maze okutypingira Rina message yeyo gye ntypinze nti hello Rina, how are you? Thanks for contacting me. Kakati njagala okumusindikira Rina ka message kagenda era ogenda kujja wano waggulu kalaba kano then nkakwatemu. Internet yange eri down but ekyali mu kusendinga. Magi amaze okusindikira Rina message emaze okugenda. Kati katulabe Rina ye message agifunye oba nedda. Kakati Rina akomawo wano mu emails ze alabe ddala kituufu email eze oba nedda, agenda kubikula yalabe. Rina wabikula mu emails ze emuleeta wano wewati. Kati alisangayo message eno eva ewa Magi Kiyaga. Agibikula. Ogiraba nti egamba etya? Hello Rina, how are you? Thanks for contacting me. Nejjukira twalabye eri Magi ngera message zasindika kati bokkirira wansi bwoti. Ojja kulaba nga eno ye yabadde eya Rina gye yasindise. Era bakuleeterawo ne date zeyazisindikiddeko n'essaawa. Then ne wano eno ne bakulaga eyoyo asindise Magi gye yasindise. So ndowooza kyekyo tuyize butya bwe tusobola okuba nga tuggulawo email na butya bwe tuzikozesa. Ayina ekibuuzo ojja kiteekayo mu comment section ate era nja kusigala nga nnyongera okubalaga era ku butya bwe tusindika ebifaananyi. Oyagala kusindika bifaananyi, oyagala kusindika video, byonna tujja kuba nga tubikola. So nja kukolayoko ne video ey'okusikaninga documents butya bwe tuzisikaninga. Kale Mukama abankuumire nnyo atakumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Amanya sigadde nze Magi. Teweerabira video kugisharingirako munno ate n'okusiba nga osubscribinga. Mweraba.